Oye kazi sikemwe pe. Nozinyimirwamu. Naye mazina. Batazenyomerwa. Mazina gono mugagazi ne pe. Ozine nafu yafumite kigere mutta. Omanyi se nabo babeera babimisinga. Oyo kubeera mu meeting after meeting. Olumanyi olugero. Ekiswazo mugagga. Kusese mantula. Kadi ne mperera tebikola. Ne kuno tebikyaswaza. Abasawo batugamba tuli entula, tuli ebivava. Oza bikyaswaza. Tebiswaza munnange. Kati ngaffe abagagga baddooni. Oyitako ko ali ku lusaniya. Oyitako ali ku lusaniya. Ate we manko chezero bagamba bigera ku. Njucho wano omuntu ali wakamanye. Omwana oli doni ntami. Seneza fezibera mu cryptocurrency. Mena kama kati oluseke tulukuba live. Tukula ensi yonna laba. Omwana ono. Tukamyeona te access ye chakeda maso that is BTM TV itayoko ku Facebook. Mwena bali ku Facebook mbagala nyonyo mututeka mu kadata naddala abantu abali mu diaspora abantu abagenda okukuba ku kyeyo mubakuka wifi ne mugamba sawa nyaka nerekereze mikutu emirala mpiteka ate ku Facebook ndabe kyekigenda maso kuki ku BTM TV nena mwabali waka tubagala nyo because oboko oyo lunaku lwakuno oboko oyo ino okwebaka neno gamba ngenda labisako limu nteko kuulira bana kyebogera waliwo na baba bego abali mu bibuzo bayinza okulaba sawa zino anta tebike fresh ekendeddemu enchayizo kwata ina nga ayinayo mmande eno wiki esoose yakubiri azo bayina ki practical the sense of twazisomanga practical nze kambuze awo wenyini kambuzeko oba ndabanga encha bayina computer waba encha batandika computer abo boka nemulaba sho mpaka ku matete wali buziba nti computer either no bayi nayenga amazima abana abo betaaga obuulira amazima okitegeera tebamanyi nsonga lwaki babaka bencha museno be batwala omanyi madensa wa tukireke tudde ku show ekyokola naye sali baka bencha ekyokola si kirungi actually LWASA wana tutayoko ku topic yaffe eya comparison tubadde tukyali mu comparinga music wedda generation ne music wakati ne kugamba nti bobo oyagala okubanga o comparinga munsi ziri nti music wabali nakati bw'omuwulirizo muwulira nti akyalina ekinyusi amalobozi mwegali okitegeera kati kankwe example ya Beyonce enyimba za Beyonce ezakati bw'oziwuliriza owuliriza nti yeah this is music nebo zaziri enkadero owulira nti this is music naye ate bw'ojja n'okwata enyimba ez'abayimbi baffe abamu ezakati noziwuliriza ku nyimba zedda kankwe example ya Gravity lwaki ngende ewala n'owuliriza nyimba za Gravity ezedda n'owuliriza ku nyimba za Gravity ezakati owulira ddala nga something is totally off tuwaba transforming ako zezimu zayawukana zezimu munanga yatukubira wano gundi yatukubira wano nyimba ezali zitubuulirira yali yatukuba wano nyimba amawina yali King Saha nga kukuye okitegeera kale that is a very good song kale kati mbulire endala ezawukana ku twepicha bijanjalo lwawukana malumbe zayo bijanjalo wa myaka emeka emabega ate lugoza jiwere etano waliwo nonimalo yayimba sibu ya nti aba nange mwencho kambasa muze sikweka byama ebirungi bye tukola abangi bamye emitima oyo yomu yafuna akatiba ke mu I think kama muyambe nayo tukoze tuwadde example enchamu kubanga me I think chidayo ku time abantu bangi nnyo right now we all think we don't have time ochegedde ekisooka kati zerero engeri nazo kusemuka nti kudde buzibi ekineewunyisiza ddala nnyo why because never producer bw'ogenda mu studio ng'oggyeko producer okumuwa obudde abasinga right now producer bayagala amugambirawo oluyimba lwange nekiddayo naffe ku bafani kasa tuba tusaba abayimbi bana akapya but still bw'onoogera n'oyiza music wa Beyonce Chris Brown era omukadde n'oyiza n'omupya owa saawa zino era still waliwo change nene nnyo music waabwe kituufu change waali naye their change is for a better gwe bw'oyinza okirowooza bw'otyo bw'olaba nga Chris Brown atandise okubuukira ogenda ku afrobeat naye akubeyo kitegeeza muno waliwo ekipya kyalaba ekigenda mu afrobeat gyali naye nga bw'owuliriza owulira nti ki music kati abakyengezako okukyenjagala tugguse abayimbi baffe music waffe ali mu evolvinga naye bo comparinga evolution yaffe ne evolution y'abayimbi bali abebweru betwe comparingako the evolution is for a better our evolution is for buli omu alina ensonga kyayingira music industry okitegedde mulimu ayingira nga kufuna mmotoka nimu ayingira kufuna bakazi nimu ayingira okubanga akola business ontegedde bunyo so buli omu akola kyakola akola music
according ku kyamuyingiza oba kyali yeegoma music industry later on abamba realizing already mu bakati mu ebali for example jasanga ngambe kati ng'omuyimbi ngani kamwenga David Lutalo nti music we romulia ne waba agenda ngojoka ino oluyimba lwa papye na afulumya olwaba bongota ne music omulia muno am what time ye David yori omukadde ate David ono omupya era China mu wauzu wako wanolya muno katono just wakutecha mu bantu n'olwakuba nga lwina sense lwina message sira no papa misa kisema kwa jachusa muko ku rhythm wa sound naye nga ate wetudaira wetudaira ku music we ojawula mulimu ennyimba zayimba ngolulya muno no misa kyona ina music ina message yakwa kijja passinga on so abayimbi bano gwe boyogerako abasinge kyabayingiza music bwasta motoka nyumba na bakazi naye bwe kubali abayimbi abayiga music ono nga bambalamu ebintu bingi passion hobby ero jamuli nga tavanga kuchiku mulamu agwe okira chengeza kugamba for example katika nkwe nanjogedde sindi naye abasinga jagamba ndi kuchiku gundia sinero rema yaini nyimba zafunya no ulyadanga mu butufu tekivaayo the senti buli kasera kijja kuggwa naye n'omuwira nti Rema Waluli ye Rema wakati eddoboozi akyalina ennyimba ezimu era olaba lwakwa muno kati solo yabayawukanamuko omuntu akyali nnyo into music wa Rema era olya muno Rema jafuna choice of music era akyukakyukamuko according ku nnyimba eziri omulala omuyimbi ayimba oluyimba nga luli best fit gyali n'omuyimbi ayimba oluyimba because bafani baagala akapya so time eri factor nene nnyo erese evolution yes then nature management team zebakolagana nabo abayimbi abasinga tebagala kukolagana n'abalala tebagala kuzimba tiimu gye wabanga agezezako gizimba ayagala gizimbira kukangambe otambula n'omuyimbi tayagala gizimba nga basasula akasente kabe kakola kikabaluma because ojja tunya kati abayimbi bali under record labels olabye muno music gwe bakuba wanjawulo mu ku bayimbi batalina ki record label neki nemu ojja tunya omuyimbi nga alina management team etegeera oba manager ategeera olabye music kanja kuwa example music wa Jeff Chiwa management nga beyalinga nga ne waba awulira oluyimba abamanya muno kano oluyimba lulina huku naye bambafulumya oluyimba nga ne huku takimanyi Frank agambye muno mu amawina King Sari yateekamu huku nizo ku ennyimba za Shiba 3 ngera still Jeff Chiwo zigula yazigula because of hook era nga hook yatunda luki olina mufaananyi atanaba ojasanga yo Chibe ennyimba zayimbye wano nga talina Jeff Chiwa nga mutufu to ulya muna hook nga just kidongo budongo so ebyo nona biddayo ku bintu nga bibirinze byendowooza first of all time abasinga balowooza tebalina time so they on the rush of fulumya music namayizanga oluyimba agenze mu ssaawa 2 naluteeka mu studio ne balukuba production ne lufuma teluli mastered ne lukola kino lugendayo ku mpewo abalala tebaagala kubeera under management bagala bikimu ye mutwe ye nyindo ya sala ye maaso ye mikono so kati ebyo nona bitawanya music wa forward naye nga ntambi onagambye music mu mastering mu Uganda tulinamu aba mastering music sinagendayo ku issue yenyini eyo nze ndowooza technology ono gwe tu embracing ayambye bingi naye asse bingi technology ono ayanguyizza ebintu bingi nnyo okubifuula nti byangu okubifuula nti nno byangu ba entrance bayingidde bangi n'abatalina kubeera nga bayingirayo edda okuyimba yalinganga olaba calling n'olaba nti nno omuntu okufuuka reverend it's a divine calling n'okuyimba yali calling n'omuntu n'oba omutrace nze ogamba oyo yayimbiranga mu kwaya ng'akyali ng'omulaba tweliye wetyo kati technology ono wajja abridginga gap eyo nabiranga buli kintu kyangu music atandika okufa yali 27-28 auto tuning azze omuku bayimbi ashaibe yagamba abata music ye T-Pain bali ku plane mu 2017 yali private jet bali bamukwano nnyo asha nagende wali T-Pain namugamba T-Pain ebyadala you killed music T-Pain nakaba nagenda mu depression nagenda mu luwummula myaka ena yakoma otubulira story eyo nagamba mu bantu bonna ati yali dungi yali auto tune ya mwaniri no nakati ataba nkona dobozi nedda taba nkona dobozi as compared to Asha obokitegera Asha bonga bala babateeka mu kinjo kwa achieving ono nafuna shortcut okitegera kati technology oyo wajja katukambe ku side ya Uganda nchedda abantu okuyimba nga government yali calling creativity yali waggulu nnyo kuba producers kuba composers oba writers no muyimbi yennyini essaawa zino waliwo ekibi bridging amangu nnyo ne kibigatta technology tobalaba nti nyimbe essaawa zino olyalo kuba nemalako weeks 2 weeks 3 mwezi gumu noddamu okuwulira okitegera nawe noddamu okuwulira ng'olaba terukyanyumira matu yeti otekamu oluyimba lwa 1995 oba 2000 oba ng'owulira lukola ki
naye kiri mu nsi yonna kikyo badde ogamba ekya Beyonce music wa Beyonce wakati era naye singa olaba oluyimba nga Hello luyayimba 28 ne sawa zino music olaba nga difference yaki y'amaanyi abayimbi abali abamanyi ebiseera ba Celine Dion ba Mariah tebakyafulumya nnyimba sawa zino tukyafeedinga ko oli omukadde okitegeera ogenda mu hip hop nze gwensinga okugoberera olaba abayimbi abali batuyimbira ennyo ba rappers abali balina lyrical content storytelling nga mulungi punchlines nga nnungi ba Nas this what guy ono gwensinga Andre 3000 okitegeera abayimbi webate sawa zino ngolaba the baby Lil Nas Migos nga bebayimba naye nga yimba kimu huku n'ebigambo nga 5 oluyimba leruberanga lukoze kiruwedde kitegeeza music wona n'obo genze lino ozze wano kati katusinge kufa wano obola bo muyimbi nga Jose Chameleone enyimba ze yakuba from 2000 mpaka 2013 ne sawa zino olaba lakuba yate ye chanjawulo omuntu asobola okuleta oluyimba nero nemalako omwaka mulamba obo kitegeera alenga kitize challenge eri abayimbi abalala abayimbi bafana abalala bwe paba era gwe nakulira nga wayisewo emyezi ebiri ngolo lukoze eki ningo olaba esawa zino lukunyumira luberanga ngenda ko example eri unpopular omunyi w'enjaga drug cocaine omuntu bajjukuba ekulinya from 0 to 100 mu seconds 2 nesinge okuvaako bwete osobalinga n'ogamba kikino kati emmusic w'abayimbi baffe twaba yakafuluma bwate akukubirawo ng'enjaga ng'olinga muzimu gukwambala muzimu but with time gukuta tuda ku reality that's why baddeyo mufumbiro ne bafumba ekirala ekipa ekiringa kiri and that is the trend ne mulimu abayimbi abala batekinga time olaba music wa Morris Kira nakati olaba album ya Road to Kiria luyimba ku luyimba olaba nga Kiria yoli mulimu abalemera ku nnono abali mu selling out we call it selling out kyekyo n'ofuna shortcut n'ova ku nnono yeno guno yagala ekyamangu era n'oyitawo ne mulimu abasigala ku nnono naye ate be batono tugendeko mu awards zawa abantu ne balutegera nga oluyimba lumaze kutamu myaka lugiseeko sokuba oluyimba n'aluvaako kyokka namana akumawulima naye ne lumukwata by surprise after tulina eddakiika 3 twogere ku hip hop awards za hip hop nze zaitira hip hop hip hop waffe muleveeko twamwagala zafulumye lwenasema yogoberera nganzo omuntu awards za wano tezansanyusa janzi nga zifulumye janzi awards kwe basobalanira ku stage zo zenyini ezo kati hip hop zifulumye hip hop kubanga nebo zitunula muzonga zo teziri olabira dadanga this no that no osubire sawa ino bigenda kuchuka erinya libali wali ali two high people the organizers are very high people high nchitegeeza pun intended high people high okitegeera ekisokera ddala awards ezo ba organizers bazo balina ebirubirira bila tebiri siga art siga music sigenda kwabya award organizer omunaye wali wakasala ekatu bakubira muganda wange ayogerera film chali wange nnyo niya mugamba tutegeese tukutadde mu category eno ne twagala ogiwangule ne mu kugiwangula ogera tukubira mentions mu movies zolangirira obo kitegeera yes sigenda kuboogera naye nga be bamu kuba organizers be musinga okuwa ekitiibwa era baba bategese bategese okitegeera kati ba award organizers abasinga ebiseera ebisinga yes ntofaayo ba award organizers ebiseera ebisinga tubayita ba culture vulture yebera ensege nti yebe yagala kunyunyuntamu nenga tegenda kubera ngetereza beba wada organizers abasinga agenda kuziteeka wao akozesa amanyaga mwene music wamwe agenda lobingira kafune sponsorship obo kitegeera mwataba kuba obulango nti sina kye nafunyeeyo okiraba nezo zibedenga zigenda maso nenga kolera ku waka wamwe iranga mwaka ku mwaka abeda was organizing okitegeera so bade gamanti linya libawadde lya high people libawa they are high people era bebalonda they are high people kati zo tuzireke okogera kwezo like particularly awards because right now tuyangaze tukyalinawo mama zonna but me high summary because the right word would be good morning, good afternoon, good evening, but when you say hi, it's you're summarizing everything like chap hi people people like hi people sabute bya mangu batubuza ko batubirako bya mangu kubida kasimo ina yaka kade toka ina kale move on to the next person ina kale mbuina kale go tugenda kwa and the other thing is one hidden agenda and then you know something bigger is under these awards. First of all, abasinga nja kitwala generally
abasinga kuva ku ba events organizer kudda ku bantu abali mu industry ya feno balina ebirubirirwa byabwe abamu ba businessmen bazanyisizamu sente zaabwe money laundering webale mu luzungu bakiyita mukali akasembayo kantawaani bazanyisizamu sente zaabwe abalala balina projects ze bayisizaamu nga batagetinze certain people kat for example for that kind of award waliwo target y'abantu batagetinze mwezo awards ontegere nyo ogenda nga olaba kangambe fashion awards zolaba mu Uganda nazo zina beauty pageant awards whereby abachala bamula bamodelinga they are escorts so chegede bunyo business yaba escort gwe kato bimanyi bade manyi ba model kati gwe bolowoza for us we go beyond the story beyond the eyes so kati woza bangezo sisi ngana baziranze wantu wonna nezibira mu kifonga Serena yesente empitirivu neziba ngo omuntu okujijjako aina invitation ngate tebalina ba sponsor baina ba sponsor oba sponsor na ko omuyeka so what do you expect goza center azijawa ozagenda kolachi onteke byo chengena niyo gwa award ba nominations za fulmadi kale kangambe voting yali luddawa mutulage muno gundi yafunye ntambi yafunye obululu 3 Smith yafunye obululu 10 so that tusobola comparinga ekyo kitawanya buno abantu nabaga okola ebintu ebiri global ne tebakola research global first of all anga Grammys zina ba member zina electoral colleges ntino bayino omulumulo obubulamu simanya races zimu simanya biki tebijja zikuba nnyo because wajja kugamba tulina ba member bo balonze bati tojja tiga ba member bameka tulina simanya electoral colleges ezina okulonda then voting eri simanya 15% kati okulanga no 75% oba 85% mu butuufu nayo togitegedde nege no 15 bagikulaze nambulu kuferi ku social media so kati bayina okulaba muno bwe bajja all force ngabaze emikono namagulu babitaddeyo but again no nebine ebyandibadde bikweko obumulumulu babiteeke than going all force ninga balina hidden agenda so oli okwesa ekigambo kyensege mu industry eno mwebali even nezaaliwo wano ekolozi manyi zijanzi bakwata amayembe bagagawubira abantu ne adungu tubaleke oli alina awadi zabaddayogera kwanza nzitegedde bulala mbadde ngamba beauty pageant ebyo byabawala kati waliwo ziri endala zikabe eza fashion awards naye ntambi mutiitizi nnyo okyogera nabadde mmanyi oli mundu ensege tubirabe bulabi tukole ki tubireke actually ensege kigambo kitolo nnyo waliwo kati nekisolo busabwa mbogo bukala munda bukala kungulu nga munda bubisi ebisinga bito ebiri abasinga mu awards za fezino busabwa mbogo obudde bugenda tulina eddakiika 2 lwasa bamutadde bamuzone bamuta abyokumuta nga tetunaba ate omugagga bamusondera abatakyali mugagga bamusibidde eki mabanja ani amubanja bamuwola empewo eya bamuwola ani yamuwola eyapule sente mmeka zizoze 18 obukadde bani abesonze abagagga banne obukadde 18 bwamulemye sasula lwasa waffe zakasa batunze iPhone kama ekitundu iPhone kyeje mukwa iPhone 14 mukadde nga buna lindako kama ekitundu awa agitunze agambye mugagga yayabika mugagga waffe yayabika nabatanze oyo mulimu omukazi muneegoleka ebintu byonna nebiryoka bigwa nedowooza obuli kujja mu limelight amawulire gano ogalaba mabi abasente batamanyina ddala abagagga abagezi tebabeera mawulire baddooni bona mu nsi yonna ebintu byasinga okweyunira ebibogezaako charity foundations bwezityo but muno bajje mawulire all force nenge byaddala gundi namulaisi Diana nabatanzi ng'azina oluyimba lwa lutalo kawabongoote n'aluzina bw'ati nga mwenye bamusibye babongoote omusajja yayingira basi neba n'ebintu bisi basi badde bamaze ogiggala ne bakonkona kuli yayo omusajja yadde agiyingira naye banne ebintu bizibu okubeera bwa bbulaaka bubiri n'akamu okimanyi mbuno katono ekinusu kibule ate omulamuzi yagambye kunganyawo byokunganya temuseeka ensonga zirisirya yamugambye kunganyawo byokunganyiza
kasitato omulamuzi akola bw'ati okola otya nga basi nsibano tekonoonya obuveera obuduga bwanti tebaba kunoonya kalala banaye katusiibula tukwataganegenda kubeera banaye okukola ku exercise omukulu bamuleesa asitame wali nga tasobola anti gundi bwe yagambye Diana abongoote yabongoose tukwatagane ku Monday abadde Frank Ntambi King Smith Road Kabamazi BTM access 10 to 11 pm Diana abongoote yabongoose